ekintu kino njagala nkitangaze bannayuganda mu mpa amato n'amaaso dual citizenship dual kitegeeza bbiri kiva mu word double citizenship kitegeeza sakozi alina obutuuze bwe Uganda ne America katugeze oli mu America ate era oli muki muna Uganda oli wa butuuze wa mirundi egi bubiri naye mu mateeka nga wasaba n'okkirizibwa si kubeera bubeezi nti oli muna Uganda wagenda America n'ofuna passport ya America n'ojja wano ne bakuwa endala ya Uganda olina okuba nga wakkirizibwa wasaba ne bakuwa ne certificate yaayo ekukkiriza okubeera n'obutuuze bwa mirundi egi ebiri olina passport katugeze eno ye Uganda nene eya America bw'omala okusaba America nekuwa obutuuze ne bakuwa ne katabo Uganda naye n'osaba ne bakukkiriza ne bakuwa naki n'obeera n'obutabo bubiri kiikirizibwa mu mateeka kiikirizibwa omukyalo ono mu Cameroon lwaki bamukutte obuzibu bwazze bwabadde buti omukyala alina passport ya Cameroon n'abeera na followings actually case eyo alina passport ya Cameroon n'abeera ne passport ya America kyokka bwe yali ava America yali alina okuwaayo akatabo ka America ng'ava exiting America ng'afuluma olina okuwaayo akatabo ka America ne bakondamu mu system nti omu America huyo agenze ne bakwexitinga nga bakubamu ki stamp okitegedde kakati bwe yali atuuka e Yaounde e Cameroon ku kisaawe yalina okujjayo passport eye Cameroon gyawaayo wano e Cameroon ng'ayingira lwaki because bw'oba oyingira e Cameroon olina passport ya America bajja okusaba visa naye gwe jjukira oli wa butuuzewo bubiri immigration officer ali ku counter e Yaounde e Cameroon agenda okusaba passport bw'omuwa eno passport agenda kunoonyamu exit ajja kubuuza ovaawa va America exit ya America ojja kumuwa eno ya America omulage nti ofulumidde ku eno passport naye wano oyingiridde ku eno walina okubeerawo evidence of exit nkitegeera nti eri nfulumidde ku passport eno nenyingirira passport eno naye ne bakubamu stamp kakati ono omukyalo ensobi kye yakola bwe yali ava America okitegedde yaviirayo ku passport ya Cameroon yalagayo ya Cameroon n'afuluma n'avaayo mu ya Cameroon bwe yatuuka e Cameroon ate n'akozesa ye Cameroon ng'ayingira kakati bwe yali addayo wano e Cameroon n'akozesa ye Cameroon n'exitinga ng'afuluma Cameroon n'addayo America bwe yatuuka America ate n'awaayo ya America ne banoonyamu nti wefuluma otya eya America enkalu tebagiraba mu system tebalaba mu system oli mu America olina passport ino wefuluma otya okugenda Cameroon kwe kutamaatama anti ndina eno ogirina mu mateeka tolina mu mateeka yali talina dual citizenship mu mateeka kyova olaba yawaayo bakebera exit ya America temuli ekitegeeza omukyalo ono teyali legally dual nga alaka alina obutuuze bwa America naye ng'akatabo ka Cameroon talina beera nako ng'akalina naye yakafuna naye legally okitegeeza akati kwe bali ne bamubuuza tuweeko certificate eraga nti oli wa butuuze bwa mirundi egi America nemubuuza talina ate wa America wefuluma otya byebibuuzo bye bamukwatira byebyo ogezaako okwansalinga ki ebibuuzo ebyo bw'obeera kanziremu ekintu kino nkinyonyole bulungi tukitegeere oli wa butuuze bwa mirundi egi ebiri katugeze
katugeze wane Kenya oba katugeze Buyindi oba Bungereza eno passport ya Bungereza eno ya Uganda. True. Bw'ova Bungereza oje ne Uganda okitegedde olina okuwaayo passport ya Bungereza ku airport e London Jova bawakaabwe okwegambo obagambe nti nfuluma nze ndi Bungereza naye nfuluma bakwalaawo ingendo ofulumye otyo system egambye nti Sarkozy mu Bungereza naye agenze. Okay. Bakubemu ki? Bakubemu stamp. Bwentuuka Entebbe. Bw'otuuka Entebbe tolina kuwaayo ya Bungereza. Lwaki? Kubanga kuwaayo Bungereza bajja kubuuza visa eriwa. Olina okusasulira ki? Visa Entebbe. So, Entebbe ng'owaayo yaki? Ya Uganda. Of course officers Entebbe bajja kubuuza wavuddeyo otya exit ng'olaga eno yaki? Twogera ku ali mu mateeka. Ali mu mateeka. Okitegedde? Tetwogera. Wafulumye otya London exit ino. Okay. Ekiddako tulage dual certificate of dual citizenship. Ate ki nga togirina. Okay. So our fraud weberera bagirabiranga fraud eyo ebera fraud kubanga tokirizibwa kubeera ne passport zino bbiri nga tezina mateeka tona certificate of dual citizenship. So kati vaayo London neya UK system ya flagging exit ono Sarkozy afulumye. True. Oja wane Entebbe baku receiving ng'omuna Uganda. Vaayo eri ng'Omungereza yingira wano ng'omuna Uganda. That's not fraud. That's not fraud. Vaayo ng'Omungereza. Yes. Kyokka system olina okulaga nti ovuddeyo ng'Omungereza ne bakubamu ne stamp. True. Yingira wano ng'omuna Uganda. System naye ekulabe nti omuna Uganda waffe uno akomyewo. Bw'oba ofuluma oddayo Bungereza ova Entebbe fuluma ng'omuna Uganda nga nva Uganda. Ova Uganda. Lwaki? Why? Uganda ova wano ng'omuna Uganda. Bw'otova wano ng'omuna Uganda n'oteekayo ya Bungereza. Bungereza. Afuluma ng'Omungereza actually. Bw'ova wano fuluma ng'Omungereza. Lwaki? Because bw'oba oteekayo ya Uganda ojja okusaba visa. Abawana Entebbe yagamba visa yo eriwo ya UK. Bakusaba visa. Bw'oba togirina kitegeeza bakuba fine. Ennaku z'obaddemu. Naye ogamba nze ndi Mungereza nzirayo ewaka. Kati ddayo fuluma eri ng'Omungereza yingira wano ng'omuna Uganda. Bwemba nfuluma. Bw'oba ofuluma fuluma ng'Omungereza wano. Baleme kunsaba visa. Baleme kunsaba visa. Kati bwentuuke neno neya Uganda eno bw'oba ofuluma bajja okuba mundi exit omuna Uganda waffe agenze. Yayingira akoze ki? Bwentuuka ku Isiro mpeeyo ki? Oyo ya Bungereza. Towaayo Uganda. Bungereza no bakubemo ndi akomyewo. Ebintu bino batabasoba. Nze ngamba byesonyiwa otambulire ku passport yemu. Bitasobola kukonfuse. Neba kuba biyamba muko. Naye waliwo $50. $50 visa. Naye ekyokubiri bw'oba olina intentions ez'okwesimbawo mu maaso awo nga president tobigendamu bya dual citizen tokkirizibwa kwesimbawo nga president bw'obeera dual citizen kubanga kati ekigere kimu kiri eri ekirala kiri eno so tokkirizibwa kubeera president tokkirizibwa kubeera army commander waliwo offices tosobola kwesimbawoko wano ng'oli dual citizen. Naye n'ekirala advantage ebirimu nti buli wona wolaga rights za citizen owe UK ogwayo right za citizen we Uganda naye ogwayo ozifuna okitegedde. Naye kati waliwo rights zolina giving up nga bino bw'oba olina ambitions ez'okwesimbawo intentions z'okwesimbawo nga president
tokirizibwa kubeera president ng'oli wa butuuze bwa mirundi ebiri. Kati wenzaala omwana abeera ki? Nga ndi duo. Akati bw'ozaala omwana abeera any of this. Any? Bw'ozaala omwana oli Munnayuganda, half Munnayuganda, half Mungereza. Omwana akola ki? Omwana ajja kutwala obutuuze bw'eggwanga eri until that person is 18. Ajja kutwala obutuuze bwa original citizenship yo. Soko kaddemu. Nina obutuuze bwa mirundi ebiri. Olina obutuuze bwa mirundi ebiri. Wasooka okubeera Munnayuganda. Yes. Afterwards n'osaba bwaki? Bwa UK. Bw'ozaala omwana ajja kuba Munnayuganda. First. Your original. Nga muzaalidde wa eri oba wano? Nga muzaalidde wonna. Oyinza okumuzaalira eri oba n'omuzaalira wano. Kubanga UK ne bw'ozaalirayo omwana taba British. Tekiri automatic. Tekiri automatic. Okay. Naye wano bw'omuzaalira wano omuzaalira of course ali Munnayuganda kubanga original citizenship yo yali Munnayuganda. Okay. So omwana oyo ajja kuba muki? Munnayuganda first until that person is 18. Bw'anatuuka 18 naye ajja kusalawo oba asaba obutuuze bwa mirundi ebiri oba asigaza buki? Ate wano byempulira nti omwana wange namusabira akatabo ka Bungereza naye nga nze nina dual citizen. Ekiriyo kisoboka tekisoboka? Kisoboka. Akati oyinza kuba oli Mungereza no Munnayuganda n'osalawo okumusabira ka Bungereza. Kisoboka. Naye ate omwana mu mateeka lye asobola okwesalira ng'awezezza emyaka emeka? 18. But before asooka kubeera Munnayuganda. Yes, exactly. So kitegeeza abatambula n'obutabo bubiri oba amagezi ki? Agandi badde amangungu. Abatambula n'obutabo bubiri ababulina already okusookera ddala jangu osabe dual citizenship batikuwe certificate eyo obeere ng'oli mu mateeka kubanga bw'oba tokikoze ojja kuba omuzibu ng'ono omukyalo w'e Cameroon kubanga bajja okukwatira eri oyingidde nga muki ate balaba olina obutabo bubiri kubanga kimenya amateeka nga tusabye official okubeera n'obutabo bubiri obw'amawanga abiri. So olina okuba ng'oli systems zaffe zikumanyi ng'Omunnayuganda, systems z'eri nazo zikumanyi ng'oli mu America ate nga okikola mu mateeka. So kanona ne certificate yayo. Kati advantage ne disadvantage z'okubeera ne dual biriwo ebisinga advantage disadvantage. Advantages ndowooza zisinga obungi kubanga totawaana n'okusosola buli lwojja wano entebe oba olina okusosola $5 n'ofuluma n'okomawo n'osola $5 ate olina okuba nga osaba visa ogenda ku online n'osaba visa n'ososola bayinza n'okukikuuma. So obeera ne dual kyangu nnyo bw'oba ojja eno ojjayo eno n'ojja bw'oba ogenda eri n'ojjayo eno n'ogenda. So kikwanguyira kyanguyiza travel. So nze ndaba nga advantages nyingi okusingako disadvantages. Kati of course disadvantages bw'oba olinayo onaasinga ambitions z'okwesimbawo biveeko nga president. Tusobola kubeera president ng'oli wansi bbiri oli w'eri oli w'eno biveeko conflict of interest. Kati nsobola obeera n'obutuuze bwe mirundi 3 because those people they are also there. Ndi Mungereza nabeera e Bungereza nenkafuna nengenda mu America nkalina ate nzaalwa Uganda. Is it possible? Ekintu as of now obutuuze bwa mirundi ebiri bwokka bwe bukkirizibwa bwa mirundi ebiri. Dual trio citizenship tenalabika abadde tenaba kubeera mu mateeka. Kati oli waba bulina is it abeera irigo oba olina passport 3 this fraud olina passport 3 yensi eno neeno basiba babakwata. That is fraud. Babakwata in fact tekikirizibwa. So tumanyi n'okuba at least n'obutuuze ate n'ekirala kyenina okugamba si buli ggwanga nti likkiriza dual citizenship.
waliwo akatakiriza nga Russia telikiriza nga India tekiriza dual citizenship waliwo amawanga tekakiriza ne China tebakiriza dual citizenship. China tekiriza dual citizenship. Waliwo amawanga akakiriza nga America nga Britain, the UK, United Kingdom, Canada kiriza. Okay. Kati wobo osaba actually dual citizenship tuno kugenda ne tulaba gwanga lyo likiriza abatakiriza bwe batalikiriza tuba tekisoboka. Kubanga tulina okulaba nti for you to be able okusaba obwo obutuuze bwa mirundi ebiri tulina okukikatiriza nti eggwanga liri nalyo likiriza amateeka obutuuze bwa mirundi ebiri. Abannayuganda abali eyo bw'oba ozze wano n'olaba omuntu yenna akusaba ssente ku bintu bya passport nga akusaba okusinga mu passport fees zetusaba wano $25,000 n'agamba oba enyongerayo $1,000 oba $2,000 jangu wano weekubira enduulu office eri open kiddemu. Omunnayuganda yenna ali eyo ng'oyagala passport nga waliwo omuntu yenna oba ofisa waffe oba si waffe ng'akusaba ssente ezisinga mu ezendaganye eza passport nti ordinary ya $25,000 ate omuntu n'agamba leeta $26,000 tokkiriza dduka wano emisinde oje ontemyeko nja kufuluma immediately oyo omuntu tujja kumukwata kubanga passport ya $25,000 teri muntu yenna akusaba n'olukumi okumwongerako kubanga wadde ofisa wa wano wadde ofisa talina osobola yonna okusaba ssente z'okwongera kubanga passport ya $25,000 ate etwala enaku ttaano eno eri ordinary standard nga tusasudde express bw'oba osasudde express oli mu bwangu gwe tolinda sasula $40 oje tukukolere ku passport enaku 2 passport nga yafulumye dda ng'ogenze gy'olaga. Tokkiriza oba ofisa waffe wano takkirizibwa n'akamu n'akeddagala okusaba client sente naye sente ezo actually by the way sente za passport olina okuzisasula mu banka. Tokwata sente mu mpeke n'oziwa muntu ne bw'oba olaba anekedde mu uniform ng'eno eyange tokwata sente n'ozimukwasa sente zisasule mu banka oba bw'oba oyagala sasulira ku mobile money sasulira mu banka sasulira ku card visa card byonna these master cards wonna kyoyagala okusasulirako obeera osasula. Oyinza okujja n'otuula wano no applyinga passport yo n'osasula ku mobile money n'oteeka mu appointment n'efulumirawo n'ojja ne bakukolako wano wenyini nga tofulumye nga togenze ku street ne bakunyaga nga tolabye muntu yenna akujjako sente. So tewakyali ba broker njagala tewali ba broker wano kati mpozi babbire eyo ku the Winton eyo ku Nkrumah wetuulira naye wano tewakyali twabagobera ddala. So ofisa yena tansaba sente ofisa asatu takusaba wadde 10 3 wadde 10 tomuwa okujjako ngo oyagadde kugabako sente positive tip is okay. Tip is okay. Tip ndowooza tewabaawo kubanga naye bino byogamba nti sookoleete sente weziti ndyoke nkwangulizeeko passport badde waaba akulyako zaweerere kubanga system kati nyango bintu byango bw'ojja leero ne bakujjako ebinkumu ne bakujjako ka interview oluvannyuma lw'olunaku 5 bw'oba osasudde eno eyaffe ya standard etali ya express ng'ofuna message passport. Tutandikire kwona ali ewaka njagala kundaga nti ekintu kiri kiriya seetaaga muntu yenna kunsikako kasente ntudde ewaka wange ndi ku computer teekamu ebintu ebikukwatako ng'ogenze ku mukutu gwaffe kwa www.passports.go.ug. Akati ogenze ku computer n'obiikula ogenda kulabako form nekubuuza ebikukwatako erinnya nze Sakozi Farouk nze nzaaliwa wano omwaka wekuti taata wange bwati maama wange bwati nze ndi wa kika bwekiti n'eddira kino
n'obiteekamu n'obijuza. Yes. Kakati eri wansi awasemberayo ddala system egenda okukuleetera enamba gye tuyita PRN. PRN eyo kiba in full kiba payment registration number. Okay. Eyo namba gy'osasulirako mu banka oba ku mobile money. Okay. Genda ku mobile money. Woba oli ku MTN teekamo *165 *4 hash. Bana. *165 *4 hash. Womala okunyigamu ogenda kulaba ekuleeterawo goods and services, ekuleetera fees and taxes. Kilikinga ako ka fees and taxes. Yes. Wokilikinga ako egenda kuleeta KCCA, URA, byonna bireke genda ku URA. Ogenda mu URA. URA nyiga ako ka URA. Yes. Omala okunyiga ako ka URA egenda kuleeta options biri. Pay with PRN. Okay. Nekirala teeka ku pay with PRN. Wonyiga ku ekyo ejja kugamba yingizaamu PRN. Already wajiju ogirina wano system yagikuwadde. Teeka mu PRN eyo omale ogientering oginyige. Bw'omala okuginyiga system egenda okuleetera amanya go n'ebikukwatako okuprovinga nti PRN eyo yiyo ya Faruku. Then nene wansi ekugambye pay oba confirm nyigemu to confirm. Confirminga ng'okirikinga oba omaze okusasula. Kati tuli wa Uganda wali ku mobile money mchi. Nenga tovudde waka osobola bikola nga tovudde waka oba mu kisenge oba mu ddiro tovuddeyo. Kati wemmalawo omala okusasulawo bw'otyo neraba successful payment ng'ogenda ng'oddayo ku mukutu www.passports.go.ug egenda kukuleetera schedule appointment. Schedule appointment. Okay. Ogende ku appointment okanyige. Bw'omala okanyiga ka schedule appointment egenda ku bw'oba tosasudde tekuleetera appointment. Kasosasula ne bazifuna. Nga bakutwala ku schedule appointment. Bw'oba tosasudde. In fact omuntu yenna ajja wano ne appointment. Ffe wano tetusaba receipt. Kasi tulaba appointment. Confirmation ndio mwesisi mujesiga tesobola kutwala ku schedule nga tewasasudde tosobola wadde olunaku n'olumu. Okay. Nogenda ku schedule akati system ne display nga nelaga nebikula calendar kuva leero paka in future negamba selecting ako lunaku olukolera ekintu mwakikola nga tovudde waka nga weyagazi olukukashayi konywa osobola mu taxi ng'otambula oba waka oba mu office oba mu basi wona weyagala naye kyenku advisinga nti bw'oba oli ku express tobeera waka n'okikola kubanga ejja kukuwa appointment ya next hour ate nga kumanyi jamu kikolere ku Africana kikolere wano ku Africana oje immediately. So gwalondawo olunaku lw'oyagala okujja olukolera bw'oba oyagala okujja omwezi nga guyiseewo oba emyezi 2 oba emyezi 3 oba enkya oba luli oba wiiki ejja ng'onyigamu nga omala okunyigamu woti ng'oprintinga appointment ng'evaayo system ekulaga nti Sarkozy Faruku appointment yo ya Lwakuna nga 14 nga 19 February 2021 sawa 5 netsawa itekako sawa ekuteka from sawa 2 ku 3 oba 3 ku 4 oba 4 ku 5 oba 5 ku 6 wezityo naye mwe abayintanafeya mwakikola mutya lwaki abalala twakitereza kati tetulina twabonabona nnyo wano kati we wa Uganda kati bwemmala ogifuna appointment kitegeeza n'ojja wano ku lunaku lwo ojja kusanga akatebe ko nga weekali tuba olunaku bwelujja bwe luti system tulaga nti bano bantu abagenda okujja
netutegeka n'obutebe mwina namba netutegeka n'obutebe guno omujjuzo okuvaawo kati tolina kujja wano nga tolina appointment tosobola kwereeta ebyo ebyokutambuza kambitireko wano mbadde nveeno ginywa naye kati kampitire wano kenfunye obudde kamale kampitirewo ojanga oli ku appointment nosanga nga akatebe katekese wali then ojo otula butuuzi then bw'omala okujja wano ku entrance waliwo ekyuma ekyo so nja kukikulagako ojja kindagako ekyuma ekyo bw'otuukawo ne appointment appointment ebeerako barcode otuukako n'oswipingako bwonti biringa nakumubiraba mu America ng'oyisamu ticket nekyegula appointment bweba fake tekyegula awo nga bakunyweraawo kase kiindicatinga red amayandi gwofogize appointment kikunywerawo kasi tebeera system zikwata noteeka nga kikuteeka green you are welcome noyingira bw'omala okuyingira nonyiga waliwo ekyuma awo kyonyiga n'ofuna ticket ticket yo okubanga osangamu abantu nga batudde nekikuwa enamba nga bw'olaba mu bank n'ojjamu ticket eyo n'oyingira n'otuula kakati bw'omala okutuula amaaso galina okukubeera ku lutinde screen mulimu screens ziringa 10 n'omusobyo ekintu bakitaddemu akasente esimu eri entebe weeziri tewali nfuufu eyo kipisi ekintu kyo n'otuula okutaalayo olabe kintu kya mulembe nnyo n'otuula akati ku ntimbe okwo ku TVs kubeerako enamba kakati eyiyo ojja kugamba 23 namba 23 application number tulina offices kuva ku namba emu paka ku 3 n'omusobyo ezo zonna zikola ku bantu kakati ojja kugamba namba 23 genda mu office 5 wali ku screen babagamba wali ng'ogenda ate ku screen kyewandiika ate n'emizindaalo tulinamu emizindaalo bakisoma enamba tiketi yo bakisoma tiketi namba 23 genda mu office namba 5 ng'ogenda mu office ng'osangamu ba officers baffe abalungi ennyo abali professional tebakusaba kasente nga bakukolako ng'olaba office akusaba sente vaayo zambwa duka jambwa duka zambwa ajja babulire olaba ne offices z'aba boss zibeera open office ya director eri open waliwo ne commissioner akola ku passport ali down to earth office ye eri open duka genda omulopere nsanze mu office bweti officer wati kubanga tulina n'amanya ku uniforms zaffe officer wati asabye sente nga officer oyo nga tubaako kye tumukola kati oyo we Uganda kati owa diaspora ate process yetambula ati owa diaspora process kyenkana eriemu except that kuba ye talina mobile money alina card ayitawa ayita ku card atya omala ku process ebeera yemu ogenda ku website n'ojuzaamu system nekuleetera enamba PRA payment registration number bw'oba oyagala n'okozesa card n'oteekamu n'ogenda mu system n'ochoosing payment with a card n'oteekamu card yo bakimanyi system eyo bakitegeera n'oteekamu card sente ne ziva ku card ne zigenda ku URA okujjako nti sente ziva ku card ezigenda ku URA zitwalamuko obudde tekibeerawo instantly kubanga waliwo emitendero gya mirundi nga 3 kaadi eno gy'obeera nayo eya visa erina URA erina okwacknowledginga nti sente zivuddeko ku akaunti yo naye ne kaadi eno erina akawunti kweri attached to so banka yo naye erina confirminga gwe olina okuinstructinga banka nekwata sente neziteeka
ku URA. Yes. Then URA olumala okufuna sente nitegeeza passport office nti Faruku yes amaze okukola ki keka process kidireyingamuko saawa nga 2-3 weziti. So naye mobile money kyo kiri instant. So n'abebweru n'aba wano price yemu obweru ordinary ticket ordinary passport abirungerako omutwalo gumu je mutwalo 26 lwaki twongerako omutwalo gumu. Mutwalo guno gumu kutuyamba nga passport okushippinga passport zino kubanga passport zino naba ziprintingira wano. Ne bwoba oli America ne bakujjako ebinku mu America n'ebifaananyi byonna passport erina okubeera neprintingira wano. Ebipapula byonna bijja wano in real time. Ojja n'otuula ne bakolako information nebeera transferred wano ne bakuprintinga passport bamala okuziprintinga ne baziweereza ku embassy. Aba diaspora bakola express tebakola express. Actually siba advising okola express kubanga tetuli assured of speed ya delivery. Kubanga oyinza okusosola express ate bano ba courier services ne badireyinga ne balwawo okukola ki nobeera frustrated. So n'olwekyo obeera oli mu diaspora nanti ayinza okubeera nga nina muganda nga nze ngenda travelinga the next day naye nenteeka mu gundi nga njagala muganda wange agipikinge ajje nayo. Mpozi naye kati bwoba oli mu country nga tulinamu system ya passport nga weeri tokirizibwa ate okujja wano okukolera wano ki passport. Katugeze kati nga London tulina system ya passport. So bwoba oyagala kukola passport ogenda mu office yaffe London ate tobeera London ate n'otuma muganda wabeera eno olina okugenda eyo be bamanyi gy'obeera be bakukolako interview bamanya address yo n'ebintu ebiringa ebyo. Okujjako ng'obeera mu ggwanga nga ffe tetulinayo embassy oba tetulinayo ki passport office. Kubanga abantu mu diaspora tulinamu ba mirundi esatu. Tulinamu abantu ababeera mu mawanga we tulina passport office ne tubeera ne embassy. Passport office ne embassy. Passport office ne embassy byawukanamu. Embassy ekola ku bintu bya foreign affairs. Naye passport office naye eri separate. They are different. So kati tulina South Africa. Tulina Denmark. Erina byombi. Passport center ne embassy. Tulina UAE eri Abu Dhabi. Erina byombi. United Arab Emirates. Yes. Tulina United Kingdom. London. Tulina China erina byombi. Beijing erina passport office nebeera ne embassy ya Uganda. Tulina Washington US erina byombi. Ne tubeera ne Ottawa Canada. Erina byombi. So we Canada tojja Uganda. Renewing passport. Kubanga buli kimu weekiri eyo. Owe China nawe Ottawa. Owo mu UAE. Yes. UAE tugatta ne Saudi baani abo. Oba Saudi walayo. Awo ndowooza already nyungira Abu Dhabi. Abu Dhabi. Kasoba ng'oli awo kumpi. Then Canada ogambe nabo tebajja. Kampala. America tebajja. Totawana. Bungereza tojja. South Africa tojja. Denmark tojja. Germany tulinayo embassy naye tetulinayo passport office. Abo basobola okukikolera Kampala. Basobola okukikolera Kampala. Owa Germany tasobola kikolera UK. Asobola. UK temukiriza. Asobola. Wona awamwanguyira. What that is Europe. Europe awamwanguyira actually. Wagenda. Yes. Tulina enteekateeka y'okugulawo passport office Brussels. Brussels, that is Belgium. Lwakuba ebintu bino ebyokugula offices zikola ku passport bitwala mu sente mpitirivu. So si bya sente ntonotono. So government ogamba nti eguddewo passport office mu ggwanga eddala. So kati kategole y'abali abalina byombi abo tubatadde. Kati eyokubiri tulina Abannayuganda ababeera mu mawanga nga tulinamu ebitebe naye nga tetulinamu passport office. Nga mulimu embassy. Only embassy.
abo be basinga obungi. Yes. Tokyo, Japan. Japan mwina embassy. Russia, Moscow. Russia mwina embassy. Tulina embassy. Nairobi, Kenya. Tulina Kigali. Okay. Embassy only. Tulina embassy zokka. Kwegamba amawanga agasinga gaina embassy. Gaina embassy tetulina passport center. Kakati awo kyokola genda ku mukutu juzaamu sasula ng'okozesa kadiyo oprintinga ebipapula byo oteekako obufaananyi bubiri okwate ebintu byo obisibe bulungi obitwale ku embassy. Okay. Yes. Embassy egenda kubireeta. Embassy ebireeta. Embassy egenda kuwa tuna courier services company tugiyita Aramex. Aramex courier, yes. Okay. Yegenda okukungaanya empapula ezo kuva ku embassy then embassy ekole ki? Ebiweereza wano e Kampala. Bwe batuuka wano tulinawo diaspora office ekola ku bintu by'abantu aveeyo. Tubikolako mangu bw'ojja tulina ne officers abakola ku diaspora affairs. Office eri specific ku ebyo. Kati ne bakolako bamala okukolako then ne baprintinga passport ezo ne bakwata ne baziteeka mu envelope ate Aramex ne situla nekola ki? Nezizayo neziteeka ku embassy. Kati Omunnayuganda ye agijja ku embassy. Okay. Address y'owamu ye embassy. Okitegedde? Kakati ekije kategori yaki? Yakubiri. Kategori ey'okusatu eri difficult. Eriwa? Tulina Abanyarwanda abali mu ggwanga tetulinamu embassy, tetulinamu passport. Si kyeza ate. Singa Serbia. Tetulinamu embassy, tetulinamu passport office. So kiba kizibu. Kakati muntu wabeera Belgrade. Si capital ya Serbia. Yes. Belgrade no katugeze n'obuza passport. Oyagala okukomawo e Uganda naye tolina passport, tetulinayo embassy, tetulinayo passport office. Totya kyokola kiri kimu katutandike n'abaana ababuza passport oba bakikubyeko oba ebuzebuzi. Kwata ogende ku passport office y'eggwanga eryo. Kwata ekkubo ogende ku passport office ey'eggwanga y'ensi eyo. Okitegedde? Yes. Katugeze oli mu Serbia, oli mu Belgrade. Kwata ekkubo otambula genda. Australia mwinayo? Australia tulinayo embassy, yes. Mwina embassy? Naye tetulinayo passport office. Okay. Tuli ku kale Serbia awatali kantu kona. Kwata ekkubo sooka reportinge ku police ekuli okumpi. Ndi passport yange ekoze ki? Yabula. Police egenda kuwa aka report. Kwata ka report yako genda nako bulambalamba mu office ya passport ey'eggwanga eryo. Ensi eyo. Oyogera ku muntu ayina empapula oba talina mpapula? Omuntu ana passport empapula sizimanyi manyi passport yaffe ye Uganda. Kati ogamba yetwale ku police ayinza okuba musajja watu wa mukazi wa nga living underground. Kati wa obuzibu awaliwo obuzibu. Kubanga tinjogera ku muntu ali mu ggwanga legally. Okay. Alina passport emubuzeeko. Kwata ekkubo genda mu passport office yensi eyo kyegenda okukolera kiri kimu egenda okuwa a document gye tuyita certificate of identity. Okay. Certificate of identity eyo ekuleeta paka ewaamwe ekukkiriza ogitambulirako paka entebe one way era olutuuka entebe bwoti nga bagikujjako. Kubanga bamanyi otuuse ewaka teri agenda okusaba passport wano olina okugenda no processing endala. Otyo? Genda ku office y'eggwanga eryo y'ensi eyo ekuwa ekipapula ekikutambuza paka wano. Leero mbadde wano wali wava kunkubira esimu actually nti omuntu yavudde Zimbabwe naye n'abuza passport. Mugambe Zimbabwe tebalinayo embassy wano. Muna Uganda? Mu Zimbabwe. Yakyadde wano naye passport nemubulako. Nemugamba totawaana genda ku police olope omala okuva ku police ojje wano. Mukikolanga baliwo balina kikola. Kintu kiri
internationally allowed, recognized. Nti bw'oba tobeera stranded. Tobeera sogenda bakuwa ekipapula ekyo kikutwala waka woka oba olina okugenda waka si kuyitirako nakati kampitire Nairobi. Olina okugenda kikutwala. In fact bakiwandiikako nti for travel home. Tewali ate kwebulankanya ngende eno for travel home. Only bateekako only. Teligendako ka holiday. Tewali holiday. Wamala okujja ewaka n'okola ku passport awo wadembe okuweta wonna. Okay, so baganda baffe bwe kiti ekintu bwe kitambula. Kati waliwo kye bayita certificate of registration. Eyo yeeyamba ki? Waliwo ani agyetaaga? Waliwo wano tulina ebintu bya facilities za mirundi esatu oba ena. Tulina gye tuyita certificate of residence. CR. Nenda kubinyonyo. Ne wabeerawo work permit oba sometimes tugita entry permit. Oba work permit. Yes. Ne tubeerawo ni student pass. Student pass. Ne wabeerawo ne endala gye tuyita citizenship. Kakati work permit, tutandikire ku work permit. Oli mu America oze wano e Uganda oze kukolera wano emirimu gyo. True. Olinawo omulimu. Eno gy'olina okusaba work permit. Bw'obeera employee olina company wano employinga suppose oli manager oba oli okolanga engineer oba okolanga accountant, tolina okutuula butuuzi n'otandika okukola. Olina okuteekayo empapula zo ne company actually ekusabira permit eno gye tuyita work permit. Mulimu emitendera, mulimu types za work permit. Bw'oba oze kutandikawo business eyiyo ku bubwo tukuwa work permit gye tuyita class D. Class D. Tulimu classes. Waliwo class G2 bw'obeera employee. Waliwo class A bw'oba oze wano okola ku projects za government. Waliwo bw'oba oze okola ku bintu by'okulima nga agriculture bwe bityo. Ate buli class erina sente zaayo. Eno ya G2 ya employee n'okuba osasula $2,250 buli mwaka. Yes. Kati ne wabeerawo zino z'aba student. Bw'oba student toli mu Uganda oze kusomera wano mu universities za wano e Uganda, bakuwa eno student pass ya $5. Okkirizibwa okukola 5. Fageta supermarket job nga student. Kintu kya part time ng'ekyo. You can work. Waliwo ne certificate of residence. Certificate of residence katugeze oze wano n'obeerawo emyaka 10 ng'oli ku work permit. Sookera ku work permit n'okola kasita omala wano emyaka 10 nga tonna etteeka lyomenye. Obaddewo mu mateeka legally, tuyinza okukkiriza n'osaba certificate of residence. Kakati enjawulo eriwo ku certificate of residence ne work permit kiri nti ku work permit tokkirizibwa kukola mu company A ate nga bakuwa permit ya company B. N'okubanga okolera mu company B yokka. Bwekugoba ng'oddamu ng'osaba permit ya company gy'olaga. Naye eno certificate of residence bakuwa emyaka 5 oba emyaka 10, bayinza n'okuwa for life. Ekola etya eno ekukkiriza okukola kyonna wonna w'oyagala. Oyinza okukola wano mu company A, bwekugoba n'okola company B, n'okola company C, n'okola wonna w'oyagala okukola. Oba okkirizibwa okukola ki? Okukola. Ye certificate of residence. Ne tubeerawo ne citizenship. Citizenship eno erimu emitendera. Oba toli mu Uganda oyinza okusaba citizenship. Ku grounds ki? Ground esooka ku long stay.
oba ozze wano n'obeerawo emyaka 10 n'okusingawo mu mateeka obeerawo bulungi nga tolina security concerns zetukulinaako, no criminal record osaba eno citizenship ne tukuwa citizenship eno bw'ogisaba board yegigaba board yaffe wano ya immigration newabeerawo citizenship mulina gwe mwali mugimyeko bangi nnyo aga Uganda eyingiza mbu bakuba abantu boogera bwogezi fenavu abantu deporting wano bayitirivu bakuba tetugenda mu mawulire ngamba Uganda naye deportinga bayitirivu Uganda esobola n'obutuuze waliwo abasatu be bakatwala ku airport saawa zino akati newabeerawo citizenship due to marriage kasa sakozi oli mu na Uganda owasiza mu Germany najja wano ayagala kufuuka mu na Uganda musooka kukola wedding ligale mu church oba mu muzigiti oba wa then bw'omala okuwedinga n'osooka obeera mu bufumbo obwo emyaka ewa wano emyaka 5 nga muli mu bufumbo obutukuvu emyaka 5 awo osaba citizenship due to what? To marriage. Obufumbo buno butandika nga tumaze okubala emyaka nga mumaze okuwedinga we butandika okubala naye buno bwakawunda buno abadde nkyalira twatandika okuli nayoza engoye n'agenda n'akomawo obufu obufu twetaaga buno obufumbo obukirizibwa mu kooti mu mateeka then that is citizenship by marriage waliwo citizenship by long stay waliwo citizenship endala by fondlings. What is that? Fondlings omuzungu azze wano abazungu babiri ne bazaala omwana ne bamusuula ku kasaasiro ne babulawo ne tumulondawo bwe tulonda omwana oyo ne tumutwala mu orphanage center oyo omwana afuukirawo munauganda kasita abanga ali wansi wa myaka 5 okitegedde oyo abeera munauganda by presumption obwo nabwo webuli obutuuze osanze omwana ku kasaasiro ali wansi wa myaka 5 talinaako taata talinaako maama ne bwaba muzungu ng'enviiri ziika zikoma eri afuna obutuuze abeera munauganda kakati nze ndi muddusi mulungi ndi muzungu naye nzirukira Uganda mu Olympics nfuuka ntya ninawo chansi nga nina ekitone Uganda neetaaga njala kuddukira Uganda era njiddukira nsobola okufuuka omuna Uganda era nfuuka ntya waliwo ebintu waliwo administrative actions zetukola kasoba nga olikola ekintu ekipromotinga eggwanga ng'omuzanyo kisoboka okufuna obutuuze obwo obuli temporary tebuba permanent ojja wano tuyinza okukolera akatabo ka kiseera nga myaka nga 3 myaka oba 5 bwe kigwako ng'okyali useful ng'okyalinamu empafu edduka nga tukwongera emyaka emirala nga 5 okitegedde tukuwa special passport eyo kulaga nti oli buki na Uganda kasoba nga olina ekintu olina ekitone ekipromotinga eggwanga lyaffe abo nibo bafuna but temporary kiringa bwolaba omuntu aze wano si muna Uganda tetunaba kuprovinga citizenship ye naye kyokka nga mulwadde muyi nga yeetaaga kugenda kufuna obujjanjabi mu ggwanga eddala tusobolera ddala okumukolera akatabo akali temporary ono humanitarian health grounds humanitarian oba health grounds kubanga obulamu kyekintu ekikulu
tuvaluinga obulamu bw'omuntu omuntu aze tetunaba ku provinga nti Munnayuganda naye kyokka alina okugenda okufuna ki mulwadde muyi yeetaaga kuflying out ofuna obulwadde tusobolera ddala okukola katabu nga ka kiseera ekigere keze emyaka 2 tuza okuwa ya mwaka gumu igenda bakukola ki bakujjanja ebyoku verifying citizenship bijja kujja luvannyuma ng'omuntu ng'obulamu weebuli. Yes. Kati twogere ku deportation. Deportation bannange Trump omulabo otya? Deportation eyo kyekigenda ekaye era tufunyeeko abantu abakomyewo okuva America. Waliwo abantu tubadde lwakuba ebintu bino tetwagala nnyo okubigenda mu mawulire kubanga mwaba namawulire tulina abantu bajja kuba scared. Waliwo abantu abavuddeyo be bakomyezaawo wano. Abantu bano bwe twagezezaako okubafunako interview twalabye ng'ekintu kiri rio. Waliwo omukyala gwe basanga ku mall mu America agenze okukola shopping ku Sunday. Bino bimanyi byakange ndeka wano ngule ekyokulya nywere ku caayi namusangayo tebamukkiriza kukomawo ewaka bamutwala butwazi ku holding center okutuuka bwe bamutiika ne bamukomyawo wano bamubuuza empapula talina olinawo tewali kyalina bamubuuza passport tebamukkiriza n'okukola ki era omukyala alinga omutwe gulinga okutabuseemuko era tugezaako okumuwa counseling. Government yakoze counseling facilities abantu bwe bato okuwa counseling naye ng'ekintu ekikulu advice gyempa Abannayuganda abali e America bw'oba omanyi nti oliyo naye ng'empapula zikyakalubye weejeyo weetiike gwe mwenyini okomawo we deporting kubanga abantu bafunye distress y'amaanyi depression. Olina ebintu byo bana akasente kako bakola tebabakkiriza okukola ki okakwatako tebabakkiriza toddayo newaka toddayo bo baba bakutte nga wooli nebakutwala kati tebereza ekintu bwekityo. So kati ye deportinze abeera ku advantage bwoba olina akantu ko n'otegeka n'osooka weetegula katono n'oplaninga nga bukyali kikola advice kubanga bwe bakukwata kubanga omukyala yaŋŋambye nti ndi nekusande batandise poliisi okugenda ne ku kyaki yes nga babuuza ova mu kyaki bakubuuza ebipapula bakusanga ne mu street kasi bategeera nti omundugavu bakulaba omundugavu tebakusaba tolina mu street kagamba ate abamu mu states ezimu batambula nju ku nju todo ate ekizibu ekiriwo ekibi ennyo nti ffe Abannayuganda ate abatandise okulonkoma Abannayuganda banaabwe we bagambye bano bwe mwaggyeko interview. Yes. Waliwo omwami yagambye nti mukwano gwe ye yamuwaayo otegedde so Omunnayuganda ate n'agenda babagabako sente $750 bagaba sente yes kasi ogenda n'oloopa omuntu bakuwayo waliwo kasente ke babawa between $700 and $1,000 kati omuntu n'alaba $1,000 nga nyingi nnyo ng'alina okuwaayo naye obulamu bwa munno ku nusu lukumi weruti n'owaayo omuntu future ye yonna n'alekayo ebintu bye byonna ne bamuteeka n'akomawo nga waali engoye zebaalimu. Abaana bakola batya bakutika omukyalo yabadde n'abaana yalekayo abaana babiri ya rabbi yalekayo abaana babiri kati simanyi akyali disturbed yetaaga counseling tugeza okumucounseling tulabe engeri gyatereeramu naye nga I think abantu bano abakomawo temubateeka mu kamera like mubaleke bayingire buyingizi because mugenda bawa stress mungi stress abeera mungi azaadde alina ekizibu ate omulaze sekiba kirungi. Yes. So abantu abo abali America Abannayuganda first of all of course buli omu aba anoonya
kigulira magala ediba you know n'agenda n'anoonyayo kasente okwebeezaawo naye kati obuzibu buuze tetumanyi kyakukola bakusanga mu street ate bambi tosobola kusigala waka onoolya ki bills olina okufuluma ogenda okole ate bakusanga bakunoonya bakusanga mu moolo bakusalako bakusanga mu katale bakusanga ku kyaki baabo omukyala yagambye baabo bagenze ne ku kyaki ku Sande omukyala omulala gwe bakwatira ku kyaki ng'ava ku kyaki ng'ava wa Katonda ne bamukwata ate omukyala yagamba nti yali aluddewo nga tagenda mu kyaki olunaku lwegenda mu kyaki lwe baamunywera n'agamba Katonda kino n'agamba Katonda kyono olunaku lwengenza okusaba ne bankute okiraba n'atandika okubuusabuusa bawaliwo Katonda okiraba so omulanga gwe advice gye mbawa really nkimanyi muli eyo munoonya kitubeezaawo naye ekizibu kikino kize oba olinawo akantu ko ke wakola obanga kasevingi n'ebintu bo lwaki tosooka neweetegula ekibabu n'okomawo sooka neweetegula ekibabu nga bw'obala kubanga risk eri high removal ne deportation ate mpulirayo ne voluntary removal and voluntary removal yeriwa voluntary wetwala ku authorities ngamba nze mbadde wano kanzireyo nsaba kugenda voluntary genda n'osaba nti banange nze mbadde ndi wano iligale naye nzikiriza kangende voluntary removal ate removal n'ebintu byo ate removal voluntary removal bakukkiriza ogende n'ebintu byo kubanga ogenze n'ogamba nze kanzireyo kiganyi bannange kiganyi kati deportation bwe bakwata bo bakuwa deportation ate okuddayo kiba kizibu baddayo okukuwa visa kizibu naye voluntary oba oli awo in future oyinza okuddayo bayinza okukkiriza okukola ki kuddayo naye bweba bakudeportinze bennyini that is by force actually ebeera force eyo waliwo n'omwami omulala yatugambye nti waliwo omuvubuka gwe bakwata mu Texas yali ku street bwe yalabanga bamusalako n'adduka oba yaggwa ku motoka oba nemutomera mulwadde ekigere kino kiringa ekyamenyeka oba kiri twisted kati we bamusonyiwa ali mu ddwaliro ate bamusonyiwa ali mu ddwaliro nga anti bebandeetedde ebizibu okumenyeka ekigere awo mbeekwasa ne bansasula so kati ate remove straight remove eno eya muzungu boda yebeera remove kati ngeno eya muzungu boda bw'otereza empapula zo ng'okomawo eyo yo terina bw'otereza empapula ogenda bw'otereza empapula zo ng'okola ki kwegamba kabeera ka overstay naye nga si kanyo so kati omunnayuganda wandimugambye yeeteke ku voluntary remove oba remove tolinda deportation oba kenyini vaayo duka jangu kubanga bajja okukwata tebajja kukkiriza kuddayo ewaka obusente bwo ono ebintu byo byewatowanira emyaka n'emyaka okukola okiraba so Mr. Mundai tumalirize ne e-visa electronic visa nsi ki eziri gundi eziri ku electronic visa era what is electronic visa electronic visa eringa visa endala yonna lwakuba nti emyaka nga 3-4 emabega twagitwala ku digital ku system online electronic ogenda ku system n'osaba visa ejjawo ne Uganda luli byali manyo nga bwoba ogenda kujja eno nga visa tugikuweera ku airport oleeta buleesi katabu n'osasula wali ne bakuteeramu kasitiika tebikyaliwo ebityo kati kyokola ogenda ku mukutu visas.immigration.go.ug n'osaba
visa ekuleta Uganda nosasula online. Sasulira online. Okay. Akati bw'omala okusasula system nekuwa kyetuyita approval. Travel approval. Okay. Eyo yinyonyi gyesinziirako okubukinga. Era inaku zino bw'oba tolina travel approval ab'ennyonyi bakusumbuwa. Tebakukkiriza ku boardinga. Okay. Abasinga obungi. So omala kuteekamu n'ofuna travel approval eyo, omala okugifuna then n'okkirizibwa okulinnya. Kati bw'otuuka Entebbe oli mu system already nga Entebbe bakuteeramu kastika. Kubanga already baprintinga awo ne bakuteeramu kubanga already obeera oli mu system. Naye okusasula tosasulira Entebbe oba wasasudde dda ku online ng'okozesa visa card oba mastercard. Nosasula ne bakuteeramu. Naye waliwo emergency situations. Oli eyo kubanga tulina Abannayuganda abafuuka abeeyo bafuuka Abamerica n'Abacanadians n'Abangereza. Naye ng'eno bakyalinayo families. Taata wafudde oba maama olina okujja mangu. Kyokola ogenda ku mukutu n'osaba. Bw'omala okusaba oba otukubira tukuwanguyizaako visa eyo ne tugikolako there and then. Terinda. Oteeka mu vote ne tujja approvinga n'okola ki n'osasula. Namba z'essimu kweziri okuba kweziri ku mukutu. Ne tukukwanguyizaako. Nange kennyini abasinga obungi bampeereza message ne tubakolerako mangu ne ba-approvinga visa n'oba nga ojja mangu. Kubanga oyinza okuba toplaninze okujja naye n'obeerawo ng'omuntu wa family oba afudde oba oba wabeerawo emergency yonna, emergency situation yonna ng'olina okuba ng'otambula mu bwangu. Bwe wataba ekyo visa etwala ennaku 2 ennaku 3 kati n'ey'okwebeera ki approved. Naye bw'oba ogyagala there and then oteekamu okusaba kwo then n'otubuulira nti njagala kujja nafiiriddwa oba ndina emergency bweti nina okukomawo. Kati ekisembayo Mr. Monday bwe mba nga nagenda e Bulaaya oba America ne ngamba Uganda mwangoba okitegeera nenfuna akatabo kaayo we mba nkomawo wano ndi safe like nzikirizibwa okudda nga nina akatabo ka America sina ka Uganda. Bw'oba ogambye ffe tetugoba bantu mu Uganda bw'oba weegoba bw'eba wava wano waliwo Abannayuganda bangi nnyo bava wano ne bagenda Bungereza abasinga obungi oba America. Bwe batuuka eyo ne bafuna obutuuze bw'eyo. Bafuna akatabo. Akatabo eno ba abandoning obweki Uganda. Kati oba obeera mu America tobeera mu Uganda. Kati bw'oba oyagala okukomawo eno ofuuke mu Uganda omala kusaba. Kati bwe mba nkomawo temuninako buzibu? Tetulinako buzibu. Tewabaawo buzibu. Mbeera fully protected. Naye bw'oba toyagala kuddamu kubeera mu Uganda osaba. Ogenda ku system n'osaba n'obeera dual citizen nga tukuwadde akatabo ka Uganda n'ogattako n'akeeri. Oba si kyo ng'odinawunsinga citizenship y'eri ng'oyagala y'eno ng'ogamba nze kati nsazeewo citizen ya America ngisazizaamu njagala kubeera mu Uganda. Kubanga Uganda esinga America. Yes, Uganda tulina weather nungi. Tolabako muzira wano. Ekyokubiri tulina emmere yaffe eri organic. Tokikkiriza naye nga Uganda eno gy'olaba waliwo abantu abafa okujja wano e Uganda. Njagala obeere wano olumu nga tukola deportation. Nja okuyitako tudipotinga abantu bano abajja wano. Waliwo abazungu bo
nga bakaba bwebamala okukola eri ewaabwe ne baritayaringa bakomawo wano. So no waliwo omuzungu twafulumiza twamutute Norway. Ye yali yayagala kuritayaringira wano. Wano obulamu bwangu nnyo, yagamba emmere ennungi, weather yawano ennungi, yali sono yafuna n'omukazi Omunayuganda ye Kansanga. Ng'abeera talina buzibu bwonna, naye kati ekizibu kye yakola visa ye teyafaayo okugirenewinga ne-expiringa. Nakola overstay for 2 years. Na Uganda abantu bakola overstay. Overstay for 2 years, twamukwata ng'alina okusasula fine ate sente ezo tezirina, n'atundatunda obuntu bwawo ne tumufulumya. Ekiseera si kyawala. So bafuluma bakaaba? Yakaaba nnyo, agamba talabangako eggwanga eddungi nga Uganda. Talabangako awantu wafunira emirembe nga Uganda. Twamukwata n'omukwata ku kamera, yagamba talabangako, yafuluma wano yagenda Entebbe ng'akaaba. Tolaba n'ono muzungu boda. Yagala kubeera wano. So Uganda is good. Fe ababeera wano netuzalawo Uganda. Naye nga Uganda waliwo abeegomba okubeera wano. Bannange mwebale nnyo, mwebale ddala. So Abannayuganda bonna abali mu diaspora sinzira ddala. Njagala okubeebaza emirimu gye mukola. Mutubeezaawo ffe wano. Mugendeeyo netusakira. Netumuweereza eno ewaka. Era tusiima nnyo lwakuba tewali kintu ekiri awo kye tusobola okubakolera nga gavumenti yabakolera passport centers ezo tusobole okwanguyirwa service, kubanga tukimanyi nti temulina budde. Abannayuganda ababeera eyo bambi bayiriba, tewali budde. Osanga omuntu naliko eyo America, muntu kuva n'azuukuka ku makya ssaawa emu n'agenda n'akola n'akoma ssaawa 12 n'anaabako n'addayo okukola ekiro omulimu omulala. Ogezaako okulaba nti afuna kasente akawerako okusasula bills. So bambi bakola nnyo 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 nnyo. Era omuntu bw'aba ali ku kyeyebweru n'akusindikira kasente bambi olina okumubalamu amagezi, kubanga sente zaabwe za kuyiriba. Bayiriba bakola nnyo nnyo, tebalina budde, tebalina leisure, tewali budde, tewali leisure, tewali nga ffe wano ndi ku weekend tugenze ku beach. So bambi Bannayuganda tubasiima nnyo emirimu gye mukola ebweru. Nga gavumenti twagezaako okuteekako centers ezo musobole okufuna service mangu. Era gavumenti ebafaako, waliwo nejuzi meeting eyaliwo nga baagala ku at least centers bwe bagabira passport zeyongereko. Tongere era gavumenti enoonya sente ezo okulaba nti tukola centers ezo tuzongerako. Naye mu Canada mwawa Toronto oka Ottawa kati naye kye tukola Canada mwagiseera Canada nayo nene niringa America. Kati kye tukola ekyamangu kye tukoze, gavumenti genda kufuna zino ze tuyita mobile enrollment kits. Ezino ofisa waffe ajja kuvanga Washington atambula agende buli mu state mu kifo ky'aba applicants okuva mu state ezo okujja mu Washington. Ofisa yagenda okutambulayo kugeza okulaba nti services zigendera ddala eri abantu we bali, si abantu okujja eri services zigende ku bantu, abantu babeere nga bakola emirimu gyabwe. Kubanga tutunuulira nga America, omuntu ava e California olina okuteekamu sente z'ennyonyi, olina okuteekamu sente za hotero z'okulya, then ofiire emirimu gyo ennaku nga 2 ogenze Washington okukola ku bya passport. Naffe tukiraba nga kibakosa. Ate ekikosa Omunayuganda America oba mu diaspora kiba kitukosa eno naffe nga ababeera eno.
so tukikolako. Alright. So bweto wetubadde ne muganda wange Monday Simon okuva wano ku Internal Affairs. Simon mwebale nnyo mwebale ddala. Mwebale kwasaganya kintu. Sebo nawe webale okubunyisa njiri eno. Nabadde wano eggulo waliwo omuwala yazze ngamba Mr. Simon nakulaba ku Farouk online bambi nga musanyufu. Atendo chemanyi bannayuganda bakufollowinga nnyo eyo mu diaspora nnyo oli popular nnyo. So okoze omulimu gw'amaanyi okupopularizinga services zaffe nga passport n'okuyamba abannayuganda abali eyo okulaba nti tebaferebwa nti passport zino bazifuna mu ngeri entuufu. Okay. Alright. Naye nga mwebale government institution ngeno yebale mwebale tereza kintu simama ba mwakitereza mutya naye nga ne ku permit yawo permit nabo bali malidadi sana. Permit batambula ova wano dawali efulume ogende kati ne passport ndowooza kyekimu. So tusaba ne institutions endala banaye mukoppemu ekintu kibenga kitambulira ddala malidadi sana. So mwebale nnyo mwebale ddala tutugenda kusukkawo tulabagane next.